Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Musiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe olwa 3ABN TV. Twebaza Mukama atukuumye era tusobozesezza okuwangaala okutuusa kaakano nga tuli balamu bulungi tetuliiko kamogo, kubanga ensi yonna ejjudde entiisa etegambika. Ekibi kyeyongedde, buli gye tutunula, buli gye tuwulira, buli gye tulaba wajjudde kuyiwa musaayi, entalo, musisi, ebikankano, bannange okubooga kw'emigga oba ennyanja, abantu bafa ekyenkanidde awo. N'olw'ensonga eyo Mukama bw'abanga akyatuwadde omukisa ogw'okubeera nga tuli balamu, tumwebaza ate era ne tukiragira ddala nga tumujulira, kubanga mu butuufu abadde mwesigwa gye tuli. Ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 17 olunyiriro olw'omunaana kigamba nti kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu, kirungi okusinza n'okutendereza Mukama, kubanga buli bwe tuwa obujulirwa tuba tuwa ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyakoze mu bulamu bwaffe, ate era nga kyakoze eri omuntu omu asobola okukikola eri abantu bonna, kubanga ye Katonda, ffe tuli bantu be. N'olw'ensonga eyo kitugwanidde okubeera nga tutwala obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga tuwa obujulirwa. Ekyawandiikibwa kigamba to the law and to the testimony. To the law kitegeeza nti amateeka nga bwe mugamanyi aga Musa ge yatuwa naddala mu byawandiikibwa ebyo ebisookera ddala essuula ezisooka 5 mu Bayibuli. Ate bwe twogera ku testimony twogera ku bujulirwa obw'abannabbi nga Yesu Kristo ayogera n'abaana b'abantu, abaana b'abantu ne balyoka batutuusaako obubaka obwo. Kale n'olw'ensonga eyo ffenna tulina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga twasanguza ekyo Yesu Kristo kyayogedde, kyakoze, kye tulabyeko n'amaaso gaffe, naffe ne tusobola okujulira ensi neetegeera nti mu butuufu Mukama Katonda w'amaanyi, akola era atwagala nnyo. Nate tubaaniriza eno ye program Julira Mukama, nze Dembe Herbert omwanjuzi wo wano ku 3ABN TV, ate nga tuli ba mukisa nnyo nnyini mu studios okukyaza omugabi. Yes. Bukenya Hannington muzzukulu wa Nsamba. Kambuze engabi waliwo ensamba n'endala kuba mpulira omulala gamba nze omugabi omusamba ate omulala ne beeyita abayunga ate abalala ne beeyita naye engabi eri emu mazima gali nti engabi esigala ngabi tewaliwo ngabi ate bino byakuyigira obugize engabi era mu butuufu ffenna ab'engabi tuli bazzukulu ba Nsamba Lukonge eyajja n'ekimera era kyebava batuyita abalangirako. Ozi mu lubiri lwa Kabaka ogamba mukola mulimu ffe bwe wabaawo yenna amenyese ogumu ku mirimu egy'amaanyi gye tukola gwego n'emirala mingi nnyo n'okulongoosa naye ogw'okuyunga teweemenyesamenyesa mu lubiri ng'abagabi bakwatako nga bakofetuyunga ne Kabaka mu Mukama naye era ffe tuyunga abalangira n'abambejja ababeera mu lubiri. Mukama yeebazibwe kubanga omanyi kinneewuunyisa nti nno enkola yaffe abaana b'abantu buli kimu kye tukola tukijja ku Katonda, kuba ne Katonda kennyini teri bukulembeze butawa bantu be bukulembera mirimu gy'akola, era ne Katonda yatukulembera ffenna gwe tutunuulidde naye yagamba mugende mubuulire mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabuulira ebyo byonna byenkoze eki
byembagambye agulumirizibwe Yesu Kristo kale n'olw'ensonga eyo omugabi Bukenya Hannington tuli naye mu studios era nga musajja asinziira mu kanisa eya SDA Nanziga Maya ekyengera Town Council oba political district naye nga bwe tuba twogera ku district y'ekkanisa eri Busega Church district era nga musajja Elda mukadde w'ekkanisa ya Busega district wansi wa Pastor Ziwa ye vice chairman bwe tuli naye wano mu studios era nga yakulembeddemu mu kitongole ekya social and welfare men's ministry bwe twogera ku Adventist men wali ku Central Uganda Conference sebo nange naffe tuli wansiwo ate nange Mukama Katonda ampadde omukisa wano ekabulengwaze akulembeddemu office ya Adventist men agulumizibwe Yesu Kristo kale ate era nga ye director wa Nanziga SDA Primary School resident director kitegeeza oyo gwosanga ku ssomero naye nga waliwo ba director abalala amina kubanga yino nebweru wali amina mwebale nnyo omulimu ogw'okuyigiriza director owa Remnant Crew Ministries kwegamba eno obuweereza buno bulimu kwaya bayimba okusinza n'okugulumiza n'okutendereza Mukama okuteekateeka abantu naddala nga bagenda okusinza ekyo nno kikulu nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo then ne wabeera babuulizi banjiri kiyite evangelists era mulimu amakanisa mangi gatandikibwawo obuweereza obwo bwa Remnant Crew nga gatandikibwawo gamu kati nimanyi asatu amateeketeeke amina yesebo mwemuli Nanganda otyo mwemuli Bunga Town Church amateeketeeke mwemuli ne Jandira SDA nga gonna gava mu buweereza obwa Remnant Crew era juzi mu homecoming waliwo endala eyateekebwateekebwa nga tukalaganiwamu naffe ab'Enanziga gye bayita Ssaabalangira Mawuguru amina yekyali empya Mukama yebale bakozesa omulimu ogw'amaanyi ogwo ate era nga educationists balina amasomero kyenkana 6 ag'okutendeka n'okuyigiriza abaana sebo tusanyuse nnyo nnyini okwaniriza mu studio za 3 TV nsaba otwala akadde kano olamuseko ku mulabi waffe mu kamera awo ate otuweera essaala eggulawo mu butongole omulabi waffe atulaba ku 3ABN embulizi y'enjiri ekyo nze ekigaseeko kubanga buli lwoteekako bwoti owuli abanjiri yeekulukuta kabwe bujuli wawe buti then ne Avento Productions batulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo bannange gwe mukisa gwokka Mukama gwatuwadde osanga ensonga lwaki ankuumye nga nkyali mulamu mujulire so tusaba bwe tunaabanga Mukama ayita muffe okuwa obujulirwa buno nsaba 1 weerabemu ekyokuyiga kyosobola okuyigamu kitwale wolaba nga okulaba nti kale ekyo sandi kikoze kireke naye Mukama nga atuyisizaawo leka tulabe nga obujulirwa buno bufuuka omukisa eri gwe atulaba Mukama waffe Yesu Kristo katwebaze Mukama waffe Katonda okuyita mu musaayi gwe tukyali balamu okuyita mu ssaddaaka y'omwana we Yesu Kristo tujulira otukoledde bingi nze mu myaka 58 byonkoledde osanga nandibadde nagenda dda naye ye Bayibuli gyotedde mu bulamu bwange abalala baleke basome ebyafaayo byange bakulumize gwe Katonda ali mu ggulu sababu tunaabanga tujulira ffe katutowazibwe nnyo gwogulumire mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe amina twebaza Mukama ssebo era naffe tusanyuse nnyo nnyini okubeera nga ozze mu studio za 3ABN okulombojja ebyo Mukama Katonda byakkoledde kale omulabi waffe omulungi bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tutandika era nsuubira nti nno bingi bye tugenda okuba nga tutuukako mu bujulirwa oba mu mukululo ogwa munaffe Bukenya Hannington sebo Mr. Bukenya awatali kulwisa mulabi waffe njagala otubuulire entandikwayo netonyatya ku nsi ojjotya ku nsi watonya butonya omusajja muwandiisi w'akatabo zinunula yagamba nti ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda mulamu bwange nga biva mu ebyo jjajjange bye yambuulira ebyaliwo nga netonya ku nsi naye nange ebigambo waliwo byenzijukirira ddala
nga biva mu ebyo mama ne taata amu ne jjajjange be bambulira ebyaliwo nga nzaalibwa nze nzaalibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka 1967 kyenzijjukira nti ebiseera ebyo byalimu ebuzibu bungi obulwadde obwali butawaanye nnyo abantu bwali bulwadde bwa polio era nze omu ku ba victims aba polio neebaza Katonda kubanga ntambula abantu abasinga tebasobola kutambula nze nalwala in fact abantu bazijukiza nti ndi mulema era nakulemberako ku balema bewaffe emyaka 15 naye nga be bannooze nali mu misomo ne bannonda ne baŋŋamba nti no tukulonze kubanga naawe oli mulema pozi ndi mulema naye saakola kubanga sikkirizanga nti nze mpita mu balema obuwanguzi bwange bwonna buli bantu ababulizo naye nga baweereza mu ngeri ez'enjawulo balinkinga so omwaka ogwo nga mpeza emyaka mitono nnyo gyalinga 2 nalwala obulwadde obwa polio Mukama yazze bibye amina najjanjaba ne ntandika okudda engulule kati ntambula era Yesu Kristo nasamba ne kone kukapiira mazima kakati omwaka ogwo olwozaalibwa nga tuli taata bamuyitanga kubanga yo yagenda yawummula bamuyitanga Petero Matovu yali musajja musomesa naye nzaalibwa mu kifo kiyitibwa mama akyaliyo namayimba mu ssiro ye omukyala yeddira mutima mama bamuyita Roda Matovu Nassaka Namukisa ali awo namayimba mu ssiro kyalo bakita Malangata Kalamatendo tunula mu kamera obugambe mama bw'obakooli akwali omulamu si bulungi nnyo mama mulungi mama mulungi omutima amabere genda yonkaako Mukama akutuwadde ine kati emyaka 82 mama Mukama akutaddewo olyoka owulira ebigambo bino nti waleeta omuntu ku nsi naye alina bayibuli gy'agasseeko kubanga bujulirwa buno biba byawandiikibwa mama Mukama akumpeera omukisa owangaala emyaka kafukunya yesebo kakati omukyalo oyo taata ono ye yali musajja musomesa naye nga nze wenzitonyera ku nsi nga akolanga wadeni Light College Katikamu nze banzalira Light College Katikamu era nzijukira bulungi nnyo mama ye yabeeranga waka nga atulabirira waka naye kyenzijukira kiri kimu mu buto bwange obwo nga tumaze okuzaalibwa nze banzalira Wakiso ku ddwaliro Wakiso waliwo eddwaliro nga waliwo omukyala kati omukyala yali ssenga wa maama nga bamuyita omuzaalisa ffe twamanya jjajja muzaalisa awo yali afumbiddwa nga mu balangira kati awo omuzaalisa we yabeeranga kakati taata yali ng'akola omulimu gwa wadeni ennaku zino babayita ba preceptor naye ng'akola omulimu gwa wadeni era nsijukira nnyo taata yakeeranga ku makya nnyo n'agenda okupima emmere gye banaalya abantu abaana b'essomero erya Light College kakati n'atulekaawo n'akomawo mu ssaawa nga nnya ne tunywa n'addayo yakomangawo nga buyise nnyo taata nzijukira nnyo nga ennaku ezo emmere yali ebala nnyo yaleeta gammonde wegati nga bagatemesaamu jambiya ekyo ebyo waliwo byenzijukira kubanga nagendangayo mufumbira Light College nga bafumba essomero eryo likulemberwa kati akaddiye myaka nga 14 omukadde Kiberu kakati naye nga taata yava mukadde Kiberu amujja Busaabaga taata yatandika essomero lya primary Busaabaga yava Bugema I mean gundi Katikamu kakati taata yazaalibwa bajjajja bali Kayini eyo mu Kyaggwe kakati taata bakkiriza amazima waka ne bamugoba amazima yagasinkana Katikamu nedda bamubuulirira eyo Kayini kati bwagasisinkana ne bamugoba awaka amazima yagajja Kayini si Katikamu kati bwagajja Kayini ne bamugoba awaka
kati bwe bamugoba awaka n'agenda omusumba Kyambadde n'amuleeta n'amutwala katikamu ew'obulenzi otyo n'atandika okusoma nga musajja mukulu taata asoma alina emyaka nga 16 n'atandika n'atandika P1 mpaka P6 n'agenda bw'atyo n'atuukamu ebyo byenzijukirako yali musajja mumalirivu kakati bw'atuuka mu J2 yali junior 2 kakati nozaawe yakoma n'agenda Busaabaga okutandika essomero primary ng'awulira abugumiziddwa musumba Kyambadde n'amusindike Busaabaga yasindikibwa musumba Kyambadde n'asoma by the way yagendako amagambo n'asoma obusomesa kakati bwe yavaayo ne bamusindika Busaabaga okutandika essomero n'atandika essomero ly'e Busaabaga era eyo gyawasiza naze nnyo obwo bwe bujulirwa oyo ye taata kakati eyo gyasisinkanira omwana w'omutima kakati omwana w'omutima ani amumufunira ye Musumba Kamya yamufunira maama otyo omusumba Kamya by the way omusumba Kamya yabuulira taata enjiri kakati ate n'awasa mukulu wa maama ontegeddeawo taata yawasa mukulu wa maama n'awasa mukulu wa Musumba yawasa mukulu wa maama ekitegeeza taata yali musanji w'omusumba nnyo abaffe kakati bwe yawala omusajja omusomesa ali e Busaabaga n'agamba waliwo wano mulamu wange taata nga musomesa e Busaabaga n'awasiza maama e Busaabaga kakati e Busaabaga gy'ava n'ajja ekatikamu okukola nga waadeni kakati waliwo olina emboozi gy'ontabulidde nkutabudde nnyo otabudde mpulira obuwonge kubanga taata obukristaayo obwa Advent teyabujja katikamu naye ng'ate katikamu gye yasookera kati katikamu tewaliyo yali tanaba kubeera mukristaayo kati kanambulwe bwe nti Musumba Kamya ng'alyendese abuulira taata enjiri enjiri nga taata ali ewaabwe ekayini Kayini nendese tebali wala nnyo kakati bw'amala omubuulira enjiri jjajja amugoba era kokuba jjajja amugoba olw'okuba taata yali ategedde amawulire omukatuliki akkiriza atya Seventh Day okitegedde bulungi kakati bw'amuggyaawo taata embeera eyagiroopeerwa Musumba Kyambadde kati Musumba Kyambadde amugamba sirika jangu n'amutwala ekatikamu ew'obulenzi taata asoma okuva mu P1 okutuuka mu Junior 2 okatandikira ku myaka 16 amutwala asoma ekatikamu kati bw'amala J2 bamutwala ekamagambo kamagambo n'asomerayo obusomesa kati avaayo bwe yavaayo ne bamusindika e Busaabaga okubeera okutandika essomero ly'e Busaabaga Busaabaga buli mu Kyaggwe primary school ng'asulawo kigenda era abantu nga yayogeranga ku bantu nga ba Kyagulanyi yazaala Ssentongo omukadde w'Ekyengera kakati bw'ava gyawasiza bw'ava eyo n'alyoka agenda katikamu Light College katikamu okufuuka preceptor
nafuka wadeni kati nafuka wadeni kakati eranze banzalira kati kamu Light College so kati kitegeeza wagenda okuzaalibwa nga taata mu Advent nga taata mu Advent nnyo awo sibuusabuusa kuba wabaga yali mu Advent mama yali yamufuna doba yamufuna nga amaze kufuuka mu Advent mama yamufuna amaze kufuuka mu Advent by the way mama bamumufunira bufunizi naye nga ate ye mama mwana wa mufunira ate nga mama mwana wa musumba mama ye pike pastor's kid okimanyi wazaalibwa mu mafuta kakati nze amafuta gakulukuta bukulu kati ntegedde kakati mama azaalibwa omubuulizi w'enjiri omusumba nga weesiimye omusumba Aloni basuulira musoke Aloni basuulira musoke Aloni basuulira musoke yazaala mukyala w'omusumba Kamya azaala mukadde musoke yawummula musoke mama bamuyitaani Aloni mama ye omukyala Nassaka Roda Namukisa Matovu yes ali awo Malangata Namayimba mu Busiro so yekundi mwempitira ntegedde ekisinza okunyumira nti ozaaliddwa mu kanisa wakati kakati sooka otubuulireko ozaaliddwa taata ne maama obalabako bulungi nnyo enneeyisa yali etyewaka walina baganda bo kati nze ndi mwana wakuna otyo nze ndi mwana wakuna nga naye omugatte muli bameka mwenna 11 otyo naye nga tusigaddewo mukulu waffe yali nga akolawo Wakiso ku district yali kansala akiikirira Namayimba okola emyaka 21 kakati n'awummula mu mwaka gwa 28 Okitoba nga 8 ne tumuziika nga 9 kakati ne babaawo mukulu waffe Nabukenya yasooka okufa oyo naye yafa kakati gwenzirako ye Lubega yewokusatu Lubega ye gyali Lubega musirikale naye yawummula naye yawummula nedda retired major ali awo Kirumba Masaka yewawummula kakati nze nembeera wakuna kunze kwe kudda omudiikoni we Najja Nankumbi gwe bayita Nsamba Nsamba yanzirako kati amuddako naye yawummula Kasozi yali naye musajja muweereza yawummula kakati okwo kwe kudda muto waffe bamuyita Roni asabirawo ku Adventist Center Roni Muyinda kakati awo ne kuddako abawala babiri naye bambi omwala omu yali amuddako naye yawummula kati ne kuddako Kaggalanda kaffe je kali awe bakaita Nakabuye kali awe kali mu kanisa ina Mayumba mwenna muli mu Seventh Day Adventist Church ekitegeeza musigaddewo batano batano kubaana 10 kubaana 10 musigaddewo batano Mukama yeebazibwe atukoze bulungi kakati naye awaka walingawo okusinza otyo okusinza okw'amaanyi era kyenzijukira kino kankubuulireko kino kijukira bw'oba muyimba oluyimba olwo kyendowooza kyokka gemaka ga Yesu kakati enkola empya nze nzijukira enkola eri enkadde njijukira ntya kubanga bwe twavanga mu kanisa ne tuddayo eka okulya kakati ffe we twasulanga bwe nazukkanga akawungeezi bwe nti olweggulo twebaseko akawungeezi fe abaana bato twewekanga akawungeezi olweggulo ekyemisana kiwedde kakati nzijukira maama ne taata baayinga mu kwaya eyekatikamu eyekkanisa kakati bwe nazukukanga bweti oluyimba olwo baaluyimba kwaya yaluyimbanga nnyo kwaya yekatikamu Light College kakati nse bwe nazukukanga bweti ne bayimba oluyimba olwo kyendowooza kyokka gemaka ga Yesu
genetaka enyolero kanegomba ntuke kati nze mu buto bwange amaka gonna galengereranga bbale bweti kati bwova kati kabuwoto okkirira akagga bakaita kattabugina kati kattabugina bambi yakalira basimamu kalituusi n'akalira naye kakati nze ebirowoozo byange oluyimba olwo ndujjukira nga eggulu liri wali bbaale eggulu ndiraba bbaale bwe natunulanga bwe nti babayimbanga mu maloboozi amaseneekerevu mwali mukwayo mu mwalinga muno omusajja bamuyitanga Ferguson yalinga akola mu byamasenyereza ate yali muzungu basimanyi bwe yayimbanga luganda olwo ng'awomerwa kakati that is how kati gwe eggulu wali oliraba ebbaale bbaale wano bw'ova mu katta tuli kati londi tuli Light College Busiro nga bw'ova bwe bayimbanga genegomba lwero genetaga enyolero nga nze ndaba amaka ago gali sayidi awo ekifaananyi kyendina mu bwongo era nga okutuuka mu ggulu nsoboka akaggaako katabugira ntuke mu ggulu waliwo ebbaale bwe buto tubuulire ku nteekateekaawo mutuuse ku lunaku olwa sabbiiti mwetegekanga mutya maama ng'abakubiriza atya katino kankutegeeze nze bino bye mulya akawunga n'ebinyanjalo ku sabbiiti nabirabira nzize mu kibuga nga manyi kimu nti ku sabbiiti balya nnyama oba byennyanja n'ettooke n'obuceere buli sabbiiti taata afuba okulaba that's how the Sabbath was special eka era bwe tuvaawo ne tugenda emalangata nga bwe nnakubuulira namayumba taata bamuweereza okukulembera essomero ly'emalangata kati gye riri era ze gye nasomera primary tufuna ekibanja mu kibanja muli mwalimu olusuku naye nga mulimu lines nga za sabbiiti nga tezikwata ettooke bwe lyayengeranga mu nnaku zino nga tulyewola bwe wanaabaawo eddala erigira wali tujja kujjayo bujjaliri lisasule lino kati bwe lyengera nga mugamba liri ly'erijja okuwasana lino olusuku lwali lunene nnyo soka okwatiriramu katono nnyo omulabe waffe atulaba ku lutembero Free ABN TV mpulira obuwoomi olw'ensonga nti no tulaba amaka ag'abakristaayo bwe gaali gafaanana mu myaka egya 1778 munaffe Bukenya gye yakulira ekyo nno ekifaananyi kirungi kubanga bayibuli etugamba nti no mutunuulire amakubo ag'edda amakubo ag'edda gatuyamba okubeera nga tutegeera obulokozi era kwe kuyitibwa kwaffe okubeera nga tuddayo mu nkola eri eyasooka ey'ekkanisa ey'olubereberye kati nga tuvudde ku eyo famire naye twagala tuddeyo ate kubanga y'omwoyo owa Eriya atuyita kukyuka kuddayo mu nkola eyedda akulumizibwe mukama waffe Yesu Kristu katono nnyo tugenda kuwumbulamu bwe tukomawo awo wenyini we twagala tutandikire omukadde Bukenya tuli naye mu studio za 3 ABN TV tokwata ku TV yo katudde Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.
tukulikayo mu kaseera ako kuwummulamu oli wakati mu program julira mukama wano ku 3ABN TV nkugambye akasolya kakuta omuliro kubanga mu studio tulina mukadde Bukenya Hannington awaka otulagira ddala nti nno sabbiiti eyazanyirwako nga nettooka erya sabbiiti enyiriri mwazironda mulimu layini ez'essomero sabbiiti. By the way mwalimu layini ez'ekitundu ky'ekkumi ne layini ez'essomero lya nga nelayini ez'ekitundu ky'ekkumi mwazaawula otyo era nga ekitundu ky'ekkumi eky'olusuku tukiwa in kind nga si kya cash abadikoni bajjanga mu lusuku ne bagasitula amatooke ne bagatanga bayitayo obuyisi okulaba amatooke gaffe gali gati olusuku lwali lunene nnyo olusuku lwali lunene nga lukkirira manga kakati nga ezo layini zo bazimanyi ez'ekkanisa ez'ekimu eky'ekkumi tezikwatibwa ate nga muzirabirira nga tuzirabirira olusuku ne muluyonja kwegamba ekimu eky'ekkumi kibeere nga kyesava lwonna nga lubikke about an acre naye nga lwonna lubikke era nga tulina awaka walingawo n'embuzi embuzi nga kyenzijukira twalinanga embuzi nga 5 kakati ekiseera bwe kituuka taata nga tetuzitunda ku sabbiiti ne batta embuzi buli sabbiiti si buli sabbiiti kubabeerangawo ezimu taata we yagendanga mu kibuga ng'ajja kuleeta either ekyennyanja oba ennyama ebya sabbiiti kakati once in a while like once in a quarter nga ayina ebiraawo bye otyo nga abisala nga sabbiiti is special era kyenzijukira kiri kimu nti ku sabbiiti mu nnaku omukaaga buli lunaku waliwo kyetwakolerangako buli lunaku nga kiteekateeka sabbiiti otyo wagamba nti jjukira olunaku olwa sabbiiti okulutukuzanga tolujjukira ku Friday buli lunaku nga kikolerako nga kya sabbiiti tegedde engoye za sabbiiti tezayambalwanga mu nnaku ndala kati ku Sande twateekateekanga tutya sabbiiti ku Sande twayozanga engoye zesabiddemu sabbiiti ne zibeera nga zozeddwa ku Mande ne tuzigolola nti enkuba yatonye ku Mande nga tuzigolola okiraba bulungi ku Tuesday nga tutyaba enku za sabbiiti otyo era ng'olusekese lwa sabbiiti tulusimbaawo walingawo omuti nga gwa musambya tugusimbaawo kati ku Wednesday twasalanga endagala za sabbiiti okitegeera bulungi ntegedde ku Thursday twayunjanga gy'emirimu gy'okutuukira olunaku lwabuli lunaku nga wabaawo kyemukola tukolanga sabbiiti kati bwe twamalanga okuyunja emmere yasigalangayo mu ggwatiro otyo mu lusuku kakati ku lunaku olwa Friday taata yalinga akulembera essomero baliyita Malangata ye yali alitumye keezalako ekombera Malangata Primary School naye ennaku zino baliyita Malangata Primary School liri awo Namayumba mugombolola Namayumba era kumpi newaffe ffe twasomera kakati nga kubanga tutuuse tutya eyo batandika mukadde Kiberu atandika essomero eryo waliwo wano twagala okutandika essomero ddala ajjayo preceptor Emalangata ajjayo preceptor abadde preceptor amusindika okutandika essomero eryo era ge gamu ku masomero mukadde Kiberu ge yatandika n'ajjayo abadde preceptor n'amusindika okutandika essomero eryo kati kwe kugula ekibanja ekyo bwe tutuuka awo era bwe tutuuka eyo twasooka kansooke mmanyi mpiseewo kano kakati twasomangako kitundu olunaku nga muba Friday nga tusomako kitundu kati bwe twamalanga ssaawa 7 akadde kavuze tuvuddeyo twasanga nga maama ali mu ggwatiro eyo gye yafumbiranga ekyemisana era twamusanganga oluusi amaze okuwaata mwene mugundioka mutandika okuyambayambako siba mmere era nga ffe genda oleeta amazzi leeta akawempe wakusiba leeta olubobo ne musiba mmere twasibanga emiwumba egi 3 ogumu gwa kyaggulo by the way nga temuli njogera kino nga temuli lumonde tooke kawomera kakati nga tusiba omuwumba ogw'ekyeggulo kya Friday omuwumbo ogwa Saturday ekyemisana n'omuwumbo ogwa Saturday ekyeggulo
nga temuli lumonde temuli muwogo ebyo byalinga mmere ya namba nti ne kumakya ekyenkya twafumbanga omupunga mukyere otyo nga gubera mu box bulungi ekya Saturday olusi n'omugati tata gwe yaleese okuva e Kampala otyo kakati Sabbath nebeera special nemukulanga mululaba lunaku luli special very special temwatuukanga mu kkanisa ne mulowooza emmere kakati twavangayo bwe tuti ne tugenda ku makyoko ekyatukalubirizangako kyali kimu nti twazukukanga ssaawa 10 ne tutandika okufumba ne tunyiga ne tuzzaako kati bayi ssaawa emu nga ffena tumaze okukola ki okulya ekyenkya n'okwambala bayi ssaawa 2 nga tuli mu kkanisa. By the way bwe twajjangayo emmere ne tugireeta ne tuteekako eyo ekyeggulo ndi mu ssaawa nga 9 ne tugenda ne tutandika okukima amazzi twalinangawo epipa nejjula kati epipa bwe yajjulanga amazzi ne tunaabako mwabavudde ku ssomero nga mwe muleeta amazzi nga tuleeta amazzi ne tunaabako bwe twamalanga okunaaba ne tuddira engoye eza faida akawungeezi ne tuzambala ne tuwambuka ne tuddayo wali ku ssomero we wali ekkanisa ne twaniriza Sabbiiti ennyimba ne zinyanyagira ate taata ne maama bombi bayimbi n'abayimbi kati mwabaana munaabaki netukulawo Sabbiiti ennyonyi enkulu yeyigiriza entereevu nnyo kati ku ssaawa nga akawungeezi ssaawa ng'emu ne tuvaayo ne tujja ssaawa ng'ebiri ne tuli ekyeggulo nakati ne tutandika okuyimba nga tumaze ekyeggulo ne tuyimba ne tusaba ekyalikalubirizangamu kyali kimu tetwalinanga bino bya Grace Link curriculum otyo nga tulina buli kawungeezi nga tulina okusoma ekyawandiikibwa ekiwanvu ekyo kyenzijukira okumanya kyali kiwanvu Zaburi ey'ekikumi esinga obuwanvu mu Bayibuli twagikutulangamu ebitundu ebi kati ne tusoma ennyiriri ezo 50 ne muzigenda lumu ku lumu kaka we zigwayo ekizibu kyagiranga wano nga bwe kiggwako bakubuuza owuliddemu ki awo ng'olina okufuba nga otulo ne tukutwala ekyasinga ng'oba ekizibu ng'ogenda n'owuliriza n'ogamba nti buli lunyirira lwaddanko n'oluwuliriza kati baddaga kuluddako oba mpuliremu olwo lutwala olwasoose kati bagenda okutuuka ku lwataano nga lwatutteza ziri ate ng'otulo yimirira ng'oteeka okufuba owuliremu zigenda okuggwako bw'oba tewawuliddemu nga n'owembuyo olusi avaayo naye kankubuuze nga bw'obitulambululira bwotyo nga bwe wabirabanga mukyali bato nga kitaawo n'ennyoko babibalaga mukyabikutte kakati kankubuulire eyatuleetera Grace Link curriculum yatuyamba kakati ennaku zino ffe abaana tetubasomera Grace Link curriculum manga tetubasomera byawandiikibwa bino mutwala ku Grace Link yo nebanga yebasomesa ne tubayigiriza Grace Link kubanga abategekese Grace Link bagitegeka ng'eri ku mulamwa gw'abaana ate ng'ereeta okusinziira ku myaka topic by the way bagenda abaana okumalayo naye abantu bagimanyi Grace Link by the way omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3 ABN TV by the way nange Grace Link nagisanga ku internet okwo naye nga bu stories engeri gye bujja omukyala n'ayogera katugambe ku Good Samaritan n'akubuulira then n'aleeta n'ekyokuyiga ekiri mu lugero olwo kwegamba kirina engeri gye kikuuma omwana ng'ali ebyokukola okuyita mu nnaku zino endala ebyokukola ebyo byemukola mu masomero gammwe buuza ti byemukola ennanziga kubanga gye mmanyi lyessomero lyokulembere ekyo abaana bonna bafuna gundi access to the Grace Link definitely daily wow lwaki ngamba bwentu kubanga omwana omugjeeyo nkugjeeko omwana wo mukulu ddembe era
tosobodde gwe kumuyigiriza ekyo kati nze bwe simuyigiriza ekyo mba nkola ki obondi azaamanyiza lwaki nkusasulira ekyo kyekitusasuza osobola okubeera ng'onkiikirira we sisobodde kyemanyi nti bakyusiza this time bagifudde something nkyerabidde mulabi waffe akimanyi bagenda kugikyusa Gracelink naye nga content almost yemu kakati yatuwonya okuyigiriza abaana n'omusomera Zaburi 19 olunyoso okutuuka ku lwa 50 kati obuzibu obwaliwo bwe buno nina mukulu wange oyo omusirikale omulundi gumu bamubuuza owuliddemu ki ng'agolokoka yabadde yeebase n'agamba mpuliddemu Yesu nga yetise kisefulya kya lumonde era nokunjukiza Yesu nga yetise kisefulya kyaki kyalumonde naye bambi ng'omusaasira mwazanye mwakoleza omutya kakati akawungeezi alina okuwuliriza ate twanyumirwangamu nga tutuse mu zino egundi ebyokuyiga ebirimu stories story ya Daudi n'agenda n'akuba omusajja envumu nga bitunyumira ng'osobola n'okujjukiramu kakati ng'olabira ddala firimu yennyini naye bwe byatuukanga ku bino bya bunnabbi Isaaya nina emyaka 5 6 Isaaya kakama ngolaba Isaaya nogamba bannange omuzingo gwa Isaaya nogamba kakati notuukaawo waliwo Danieli ne babala emyaka kubibiri mu bisatu nogamba omutuga yajjirwa naye ebyo right now kati Gracelink yabitereeza kaso that was yegundi yeddiini yali awaka kakati ekirala ekyatunyumiranga nga tetuddayo lwaggulu kati ffe ng'abaana tetwaddangayo lwaggulu n'abakulu mu kanisa kakati nga bwe bituuka olweggulo kusabbiiti ffe tetwalinangakolanga mutya bwe twamalanga okusinza ate nga kunyuma okusinza kwanyumanga nnyo kakati bwe twamalanga ne tuddayo eka ne tuli ekijjulo kyaffe olutooke lutwanyize ne tulubeza ovuutu luli nga lunaanuka bwe ruti ate nga mmere nnyingi kukitegera bulungi bwe twamalanga okulya nga ffe ne tukooye ne twebakamu kati olweggulo ku ssaawa nga 11 awo ne tuzuukuka nga tebatugaana kutambula ne tutambula ku kyalo ne twetoloola provided ojja kukomawo nga tezinnabera ssaawa emu otyo ne tutambulangako ne tugendanga ku nsozi ne tugenda ate nga tuli bangi twekuŋŋaanyanga abavubuka abaana bawano n'abawali n'abamwami gundi kanisa ewamukadde lujja wavangayo Lake Tomusange yasooka okukkiriza ewaabwe Lake Tomusange kati ali bambi mu America kakati ng'oyo bwe yegattanga ne Nakiyingi kati yafumbirwa eyo Nakiyingi ye Lake Nakiyingi nakiboneka kati abo nga tubajjayo bwe tuti ne tugenda walujja walingayo badolika nabo ne mubajjayo nemusonga ku nsozi naye nga mubitegeera kambuuze kubanga mukyali baana bato otugambye nti nno nga bwe baleeta ebya Isaaya ng'owulira toyagala omuntu nga yajjirwa kabuleŋŋane nga temubitegeera naye nga bwe kijja mu kuzannya nemunyumirwa sabbiiti kiki kyasinganga okunyumira ennyo ku sabbiiti ogamba nti nno nekyawooko ey'olweggulu ng'ogyesunga era bwe nagenda ennanziga kyenasookezaako abaana bange basomera ennanziga bakimanyi watulaba nga basomera ennanziga that nekyawooko oh my god eyo yanyumiranga nnyo n'abaana eyo nekyawooko so kikwanguyira naawe okukiteeka mu baana kubanga wakikuliramu wakiraba ekirala ekyanyumiranga ennyo ng'okuyimba kwa Friday akawungeezi kuba kuwanvu nnyo okutendereza enyimba nga netuyiga netunaweereza tunayimba ez'enjawulo enkya okuyimba kwanyumiranga nnyo ng'amaloboozi gonna mugateekamu taata ate yalina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi owulire ku kwaya eyawaka twalina kwaya eyawaka by the way nze kye neewuunya bwe ndipulira abantu abayimba amaka gakitiibwa mu kanisa yaffe okusinga ery'omwami n'omukyala beyagatta Mukama okubeera wamu
musanyu wamu n'abaana baabwe kati nze olwo luyimba neewunya nnyo abaluyimba ennaku zino nze nali manyi nti oluyimba lwaffe balanga kubanga twayimbanga ennyimba waliwo ennyimba ze twayimbanga kati wempulira nga muziyimba nze nali ndowooza nti nnyimba zaffe yes era nzijukira ng'olowooza ntino taata yeyaziyiye naye kubanga twaziyimbanga za kkanisa nogamba kugamba waliwo that is how music was at home yatugasanga nnyo era nze no wonder nti bwe nakula nafuuka muyimbi amina nkulaba waneno director Remnant Crew Ministries ate nga mulina kwaya ate nga si yokka ffe bamu ku bayimba mu Golden Gate nefuka nja kutuuka nja kukubuulira yes kakati nno eyo tutambula ekirala kyenzijjukira mu biseera twabangawo okulima awaka naye Bukenya teyalimanga taata yansaasiranga nnyo era Katonda yes nagawe mwana wange obaali baki mukaleka waka nga zesigala waka kufumba buugi bwe buto ne basanga buyidde okwera lujja Katonda omuntu mu bulamu bw'omuntu olw'ekigenderera osanga singa taata teyagenda nga nkyali muto nandibadde nfuna ekyejo kubanga bayatunulanga bannagamba bakaana kange kano kali bakatya kagamba naye nga mu klasi njokya ng'osaza era taata singa azukusa olwaleero tasikiriza nti Bukenya musomesa taata yali awerera dokita dokita naye ate kati okubeera omusomesa kibi ye yali ayagala kumuzembera dokita yali ayagala kimu mu ssawo kubanga nti ab'ebiseera ebyo balowoozanga obusawo nga buyitirivu omugezi era bwe kiri n'olunaku olwaleero abantu balowooza nti omuntu asomye obusawo aba mugezi nnyo okusinga abalala nze sikikiriza kubanga kyemmanyi nti nno buli omu Katonda amuwa ekitone waliwo ategeera ebya arts ate nazo nkulu wabeerawo ategeera ebyobusuubuzi ate nga nabyo bikulu waliwo omubazi wabeerawo ebitabo ate nga nakyo kikulu nnyo ate ne wabeerawo akima amazzi akuba bulooka ate twalisuzeewa abazimbi bandivuddewa kale nze ndowooza nti buli omu Katonda wamutadde wakulu nnyo lwakuba nti nno ensi erina engeri gyeyasitulamu naddala bino omuntu okugamba nti kundi mu ssawo ebyobusawo naddala bya sayansi egamba abantu babeere nga gye basinga okuteeka essira naye nga tuba tutunulidde ku njigiriza eya Ellen White atugamba nti nno all faculties must be developed the true education kwe kubeera nga buli kitundu mu bulamu bwo kyetaaga okubeera nga kikola kisitulibwa nti omuntu newankubadde nga abala ebitabo asobola n'okugenda n'akuba ettaffaali asobola okugenda n'akwata enkumbi n'akola ki n'alima kati eyo that kind of education esitulira ddala omuntu n'abeera nga ali very very resourceful wasoma agulumizibwe Yesu Mukama waffe yeebazibwe kakati ekyajjako taata ebyewungula bwe namalanga nze okwera n'okufumba obuugi bo bagenze special on Sundays bwe twalimanga neŋŋenda n'empakasa ate kakati era taata batukulira engatto yatukuliranga engatto era ku ssomero twazijjangamu kubanga abaana bala baali tebambala ngatto kati ffe twajjangamu engatto zino ng'abaana batutya abolugezigezi naye nga zaatugulira engatto ndala naye awaka nze nasooka okwegulira engatto gye bayita perfect perfect njigula sente meka ngenda nsaawa mu mwanyizi omugagga awo ku kyalo kakati nefuna nansasula siringi 7 bitano kakati nasaawa ekazi nga 3 ez'emmwanyi nampa siringi 5 kati nenzijjako ekitundu ky'ekumi kyasinja 5 ezafikawo singi 4 tuli mu mulembe kyogwo ndi mu mwaka gwa 78 amini 78 kuba amini amini yennyini kakati bwe mmala bwe nzifuna nenziwa mukulu wange nagenda mu kibuga nangulira engatto eyo mu bata perfect mu bata n'ogiteeka mu naye ambalanga engatto perfect it was real perfect esewo nangulirako ne brush yagigula singi 4
n'agulayo ne brush n'eddagala ly'engato yali ya Daktan. Daktan ntegedde kwegamba eyo nayambala engato yange kati ntegedde gye wava okwagala ennyo Brown kubanga era ndiko yambadde Daktan ebintu byegoberera kakati ekyo kyekimu ku bintu nze ebyanjigiriza okuva olwo taata nanga tugende tulime nange netandika okugenda okulima ng'olima wawo oba ng'olimira taata ngalimira taata naye lwavangayo olweggulo yatukkirizanga okugenda okukola ki okukola ejjaffe kakati muyiyamu ne mufuna kasente kammwe ekirala ekyenzijukire kinnyumira ennyo maama yali he was a housewife maama oyo gwe ngamba era maama thank you thank you very much kubanga maama ono yatulabanga nga tuva awaka n'atulabanga tukomawo bambi yes yatulabanga nga tuva awaka n'atulabanga tukola ki nga tukomawo ate ekyemisana twakiryanga waka nga kati mu biseera ebyo bannaffe abatwalinga nabo ku ssomero baasibanga amawolu lusi katogo lusi mayuni lusi tooke lusi naye obuto buno bubi ffe nga tetwagala kudda waka nga twagala naffe tulye ku mmere eno ey'amawolu gye baasibye nemulekayo olufuuteeka nga tululekayo ne tujja okulya ku mawolu gano ge bakolezeku muwogo naye nga ekyo kikubya awaka lwaki tewazze tewakomyewo ekyo nga kitukubya naye ekinsa kisa kiri kimu kati nkitegedde olwaleero kitegedde nkuze maama yakulabanga bwofuluma twakeranga ku makya ne tulima kakati taata yali head teacher ne tulima maama yasigala natufumbira caayi yamala nga otufumbira caayi ne twambala nakulaba bwofuluma nakulaba bwofuluma kati bwewafulumanga nagaa kuba ekikalu yambala boti esati kuleki tugikobe boti totetirayiko sweta nofuluma bwewakomangawo maama wamusanga nga atudde awo lwaki engoye ziddugale netumala okulya ekyemisana netuddayo ku ssaawa 7:45 nakulaba bwoyingira ku ssaawa 11 ekyo kyatunyumiranga nnyo kyatunyumiranga someone is watching over you and is observant and is how you are progressing day by day, time per time. Exactly. And that was the math. Mama wange teyasoma nnyo kugenda walanga tenga taata naye omulimu gwenga obuvunanyizibwa bwe yabukolanga nnyo n'okukebera bw'owandiika ewe wali buvunanyizibwa olwaleero abazadde tebalina na budde tabulina mu notisi z'abaana baabwe anabujjawa abaana babasulira abasomesa kati be bakwata bamulekayo basa 11 bakuzanga bwe balaga exactly waliwo ono gwe balaga ku gundi ku TV ku gundi ku social media nempuliranga n'olutikotiko lumeze ng'akutta akaana akamyumyula konna bwati nawulira ne ngamba bannange bino ate ensinga egenze walayo ojja kukwatiramu katono nnyo olwakadde kati kalabika nga kewerekedde omulamu waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3 ABN TV kyenjize era kyenjiga mu bujulirwa bwa muganda wange mu Kenya nti akulidde mu maka amakristaayo atuwadde ekifaananyi eky'obulamu obw'amaka amakristaayo nga bwe gaali kati awo kiri eriggwe okubamu akafaananyi n'engeri kyetuyimiriddemu olunaku olwaleero sijja kugamba nti nno kyekyokulabirako kyaffe kubanga of course Yesu Kristo is our yardstick naye ate era bwe tutunuulira engeri ebintu gye byakolebwangamu edda kubanga olwaleero ekiri mu butuufu kikoze eki kituyinze ogenda kusanga omwana kati nga ggwe kyenvudde nkubuuza nti okulidde mu maka agafaanana bwe gatyo are you emulating empisa eyo okyasitudde omutindo ogwo kabe kasinge wasituka okuyita nawo owulidde kubanga you're not only an educationist but you are also a Christian who is looking forward to the second coming of our Lord Jesus Christ. Ekitegeeza nti nno you have to keep lifting the bar. Okuva wali gye mwatandikira gye wakulira kati bw'otunulira olunaku olwaleero ensinga bw'ekwata mu sabbiiti kankubuulire
amakanisa gafumba ku Sabbiiti. God of mercy. Ebintu abantu babikola ku Sabbiiti kwennyini. Abantu engoye bazigolola ku Sabbiiti. Abantu amazzi bagakima ku Sabbiiti. Ng'eddakiika ziweddeyo oli n'alyoka akwata ekidomola nagamba bannange obudde bunkutte n'alyoka atana. What are we doing today? God of mercy. Ensinga Katonda atusaasire. Ekyuse nnyo. Tusaba Mukama Katonda atusaasire mu bujulirwa buno tusobole okubaamu ne kye twetwalira ekiyinza okutuzuukusa ekiyinza okutukubako okutujjako ekiwero ku maaso tusobole okuddayo to the origin, to the roots. Okwa Katonda okwadda maddala. Agulumizibwe Yesu Kristo nga tufundikira mu ddakiika nga tewera na kuwera. Ntanda ki gy'osibirira omulabe waffe? Ssebo ne nnyabo. Eddiini tetandikira mu kkanisa. Obukristaayo butandikira waka. Weewaawo. Nze neewuunya nnyo omulundi gumu Mukama yatubonekezaayo ka last born nga tukuze nga tutegedde n'ebintu bino nnyo nga tutuluflex n'emabega. Naye mukyala wange yaŋŋamba nga dadi jangu osabire omwana ono nga tetumanyina jangu osabire omwana ono. Awo wenjagala ya Grace era twagula lesson ya Grace Link beginner. Ngo tujiyiga ne mama w'abaana. Amina. Namwe musobola okuyigiriza abaana. Eddiini tetandikira mu kkanisa. True. Eddiini etandikira waka. Amina. Awaka bwe batabeewo ddiini ne bw'oli mutwala mu masomero ag'eggulu. Tagenda kufuka mu. Train a child in the way that he should go through, and when he grows he will never depart from it. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Katumalirize ne Saala. Katonda kitaffe omulungi atwagala ennyo. Tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde okuwulira obujulirwa bwa muganda waffe Bukenya Hannington. Era tusiimye nnyo nnyini olw'ekifaananyi ky'otusiigidde eky'amaka amakristaayo. Tusaba Katonda waffe otuwe ekisa ekinaatusobozesa okusitula omutindo ogwaffe okulaba nga tutuukirira mu kwagala kwo okw'okukuuma Sabbiiti. Sabbiiti kireme kubeera ekyeneena, kireme kubeera ekyokwevuma, wabula akabonero ko. Ffenna tubeere nga twesiimisa Sabbiiti era tubeere nga twewaayo okutambulira mu makubo g'amagolokofu nga tukola ng'okwagala ko bwe kuli ate era nga bwe kali akabonero k'otuwadde mu biseera bino ebivannyuma. Mukama Sabbiiti kabeera akabonero n'ensi kwetutunulako neetegeera nti nno gy'oli Katonda eyatonda eggulu n'ensi ofuga mu mitima gyaffe abaana b'abantu. Tusiimye nnyo nnyini ayi kitaffe n'ebyo tutasobodde kukwatako tusaba obitwongereko ng'okwagala ko bwe kuli oweebwe ekitiibwa era ogulumizibwe okutuusa lwe tuliddiŋŋana omulundi oguddako otukuume era otutangire era otugabirire mu byetaago byaffe byonna mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omulabi waffe tunaddiŋŋana nate omulundi oguddako mu puroguramu eddako nsuubira tujja kuddamu tubeere ne Bukadde Bukenya ng'ayongera okutulaga obujulirwa bwe. Beera bulungi weeraba.